Kiraga sigenda kulwawo nnyo kubalwisa. Wano Yimirira balabe smartness. My God. Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jedens Kawesa, straight after Aromatic Entertainment. Channel kuli bajita Maurice Jedens K Media. Kaswenti no muri bulungi. Abafunye obuzibu bwenna nsaba Mukama Katonda oba Allah subhanahu wa ta'ala ate aberenga abakwata ku mitima gyamwe mukakkane. Nammwe abafunyemu ebirungi. Oyisa mikono mu maaso nogamba Mukama Katonda webale. Abasiramu bagamba alhamdulillah ofunye ekirungi. Thank you so much. Kaswenti no muri bulungi kimu kitambula ddala bulungi. Namasaka muri mutya ensenene mwazitusedde bannange. Ekikopo kyabadde kya 1200 mwakipaziza paka 1500. Ne abantu be Masaka story. Pagala nnyo sente. Kubana abali munera nabo bajja kola sente. Nabo bajja kola sente. Yes. Ekikopo kyabadde kya 1200. Ate wezeyongedde bakitutte kutta. Alino kiri Kasanvu. Kyatuse Kasanvu. Kasanvu wali Namaguma. Namaguma kya Kasanvu. Kasanvu. Enabbinga wona nakituuseeko yesterday. Kasanvu. Ngagala kulya kasene. Akeeka. Ake waffe ate sinze yazaalibwa mwezi gw'enseenene mpulira nzaagala ate nva mbali. Tegerebe nane yegattako. Dr. Maurice Jedens Kawesa omuntu gwe ntudde nayo olunaku olwaliro agenda kuba abeeyanjulira atumanye yani lwaki ali wano olunaku olwaliro naye nga titunagenda mu maaso mbebaza mwenna abalikinga abasubscribinga abakomentinga. Thank you so much guys for the love. Omukwano gwe mutulaga gw'amaanyi nnyo ddala. Omuntu gwe ndi nayo olunaku olwaliro nze neeyanjudde Dr. Maurice Jedens Kawesa wa Aromatic Entertainment Namasaka. Bila lujja bimbo za kale bonobo yakala naye tokkiriza bakumboza kuba nze kukyaziza. Nze kukyaziza. Kale weeyanjulya abatula. Amanya gange nze Nabukeera Nadia. Ndi nzaalwa ye Masaka nga oyiseeko Masaka kati Mbirizi. Simba kakati awo. Oli waawe watu Masaka. Mbirizi. Nesituuka Mbirizi. Lwaki mwenna mugamba muli ba Masaka? Kuba yeriko moni. Ate kisauni ngo bulungi era oba ovimba. Ovimba Masaka. Naye nga ndi fans. Okay. Ndi member wa Aromatic Entertainment Fans Club. Mbelao na bingo. Sikulindeko. Oli member wa Aromatic Entertainment Fans Club. Wow. Yes. Wow. Mwakola da fans group ya Aromatic Entertainment. Bulungi nnyo. Balange. Chance ngate mukisa gw'amaanyi. Kye kiraga. Tonna gamba banange. Kye kiraga. Aromatic Entertainment Fans Club. Maso. Aromatic Entertainment. Wow, you so smart. Bale ngoli so smart. Kati olwatuuka nga mumugamba. Faina okuyayana. Nga twagala nnyo abantu ba romantic ng'obuzanyo butunyumira. Banange nga tubeerawo ne tuyayana tuba tuseemu tutya tulaze tutya okwagala kwaffe eri aromantic. Tututuula. Abavaayo ne wavaayo omu omukulembeze nga sinze. Najja n'atuyitamu nakola enteekateeka n'aleeta Aromatic Fans Club kitegeera. Banange we twakiwulira twasanyuka. Ng'omwami oyo yaani oba mukyalo oyo? Mukyalo oyo ye Jami. Jami. Era nkutumiddeko gy'oyo ne Jogane. Jami. N'abalala abangi kuba tulina akakiiko sebegumidde. Era w'ova eyo ng'owulira owagira nnyo. Tujja kutuukawo. Tewali buzibu. So, omuntu gwe ntudde naye olunaku olwaliro agambye waliyo chairman wa Aromatic Entertainment Fans Club. Ono ye secretary wa Aromatic Entertainment Fans Club. Ate era ye vice chairman wa Aromatic Entertainment Fans Club. That's why okulobwa ndino ye vice chairman. Chairman yabadde wala ali Jordan. Nasindika vice chairman abakiikirire olunaku olwaliro. Nka mwebale nnyo okubeera nga ate mulaze omukwano Aromatic Entertainment. Bale tubaagala. Film, okay, kati oli ye vice.
Sorry, oli chairman. Gwe vice. Yes. Atira gwe secretary. Yes sebo. Mwasinzira ku kyokugamba tino katuteekewo fans club ya Aromatic Entertainment. Okay, mulimu kuba muri Uganda, mulimu ebibiina bingi ebizanya firimu. Kituufu. Mulimu kiri naye lwaki mwagamba Aromatic Entertainment feje tuyina okubeera nga tulina fans club yaayo. Kati nganze kaneeyogereko. Yes. Kubanga nali njagala nnyo Aromatic. Yes. Ate nga n'ekirala nga bakola ebinyumira. Yes. Bali bumu. Yeah. Bagalana bagaliza ate bazanya ebisomesa eggwanga. Oba kitegeera. Nentuula nembera nga nina okuyayaana n'alaga ntya mbatuukiridde ntya. Bwe natuula ne mukwano gwange oyo ne tukiteesaako ne tugamba tugulewo kilabu eyo. Nga buli muntu ayayaana ng'abeera ate sitayagala kuzannya naye ng'awulira support agirina ayagala kisoosowaze nti buli Aromatic weeri naye ayagala abeewo. So you guys wanted to be part of Aromatic. Era tuli part of Aromatic. Ate ng'era omukulu yabakkiriza ne muba part of Aromatic. Kituufu kyennyini. Kakati ensonga zino bwe mwambala okutuula mukola fans club mwakyogerako ne nannyini Aromatic abamanyi nti gye muli oba takimanyi nti gye muli? Ekituufu akimanyi kuba n'abamu abali mu Aromatic mu kilabu yaffe bakola ki? Mwebali. Era tubasisinkananga n'omu gwe ntudde naye wano naye mwali era tunyumirwa WhatsApp gye tuli tulugira ne tumiitinga namu ne tunyumirwa nga boolaba ebya Aromatic tuli bato baabwe. Wow, that's very nice. Era bw'okitwala nti waliwo omukulu n'omuto. So ekitegeeza Aromatic Entertainment yo gyeri waggulu ebeera ku ntiko wansi waliyo Aromatic Fans Club ate nga nayo group ate nga y'amaanyi. Kakati abantu bano ababa joininga kubanga waliyo bangi abawagira Aromatic Entertainment nga bafans ate nga ba die hard. Kati mmwe mwekuŋŋaanya mute ne mugamba nti nno tukole WhatsApp group mwakikola mutya mmwe okwekuŋŋaanya mmwe nga mmwe? Tulina omukutu ku Facebook. Era bw'ogendayo oba olaba osobola okukola ki? Omukutu baguyita batya? Aromatic Fans Club era nagwo? Bwe kiri nga bwe kiri era wali ne wano weekiri gwe oba oyagala okubeera mu kilabu eyo ng'okola ki? Abalala batera okuteekako ennamba y'essimu. Kati soko ndoko bwe ngenda ku Facebook nga njagala kubeegattako nga ndi fani wa Aromatic ndi USA ndi Germany ndi Netherlands ndi Canada ndi Jordan naye nga njagala kwegatta nange ku fani ya Aromatic ngenda ku Facebook nenteekamu Aromatic Fans Club ne mbalaba kuliko ennamba z'essimu kuliko ennamba y'essimu eya admin. Kati gwe bw'omutuukirira ye ng'akujoyininga ng'akubulira emitendera kati oba omutuuseeko oba okyanoonya ekirala byamangu nnyo takalubiriza mukazi mulungi ategeera embeera byonna. Wow, kyakabi nnyo okuva lwe joininga Fans Club kuba waliyo Fans Club nyingi nga just zibeerawo just mwe mulina benefits ezigamba nti nno bakati okuva joininga Fans Group ng'oggyeko okubeera nti nno ndi muwagizi wa Aromatic era njenyumirizaamu. Kyanjawulo ki gwe ali mu Fans Club eya Aromatic Entertainment kyanjawulo ki ky'osinga oli fan atali mu Aromatic Entertainment Fans Club? Nze nganze bye nalabyeko eri famire yennyini kuba bw'oba olina ekizibu tukwatiganira wamu ate n'okuba kunyumirwa tunyumirwa wamu n'oba olina ekizibu osobola okubako gw'ogamba ati ne bafuna ki solution. N'okunyumirwa ngaffe tunyumirwa. Kati nange wano wendi nali nandituusewo ntya nga siri mu kilabu eyo nandikutuuseko ntya nali nkulaba ku TV nga nkulaba ku ssimu okitegeera ku YouTube awo nga sirina ka chance ne kati nina chance etukirira buli muzannyi wange gwenjagala. So fani oli ali eri atali mu Fans Club kiyinza omumukaluubirirako okutuukirira abazannyi be baayagala naye ate ali mu Fans Club
kiba kyangu okutuukirira omuzannyi oyo ekiri nga sigize na ku muntu mulala nze kennyini kyankalubiriza nnyo okubatuukako dayira kitya banange nabona lutuwe maada nagenda ku Facebook nengenda ludda wa nga buli wenda bakazanya ati sintekawo ka comment okitegeera ng'olwo njagala mbatuukeko nengamba oba bw'agenda okuyingiramu aba alina kubanga azanya oba kyetaagisa ssente oba okubatuukako butuusi nkole ntya kyandaba nkyegomba kati lumu mba ndi awo nga ndaba ennamba y'essimu nga simu contactinga ani oyo jami chairman okay bannange nasanyuka talina kiyankalubiriza wadde yaŋŋamba bugambi ngenda kugattamu ebisigadde ojja byerabira kuba namulaga okuyayaana kwe nalina by then okwagala nga at least njagala mbeko gwe ntuukirira ndaba ono omuntu afaanana atya nga sirina busobozi bubatuukako ogenda n'omulaba ku Facebook n'olaba obuzannyo ku YouTube n'ogamba kati ono ndimutuukako ne wallahi bw'oyingira kiraabu eno Aromantic Entertainment Fans Club wallahi nkugamba bonna bw'oyagala ojja batuukako leka balabire eyo totya onkwata nako ne mu ngalo kati ndi mu nenga lulinga n'obwoloota nti ndimukwatako ddi mu ngalo nga tekisoboka naye wano engeri gye twakirizibwa tulina access ebatuukako era naffe tubeeyanza nnyo okutuukiriza banaye tubeeyanziza ddala mwebale okutuukiriza okubeera okunkinamu of course kino tuba tulina okukikola kubanga muli bafanizi baffe tubaagala nnyo ebyaddala tubaagala mwebale nnyo mwebalire ddala kakati firimu ki Aromantic Entertainment wa oli fan oyitekwa kubanga oyina ekyakusikiriza okugamba nti nno njagala firimu za Aromantic firimu kyeyo eyakukwata mbutuufu n'ogamba nti eno firimu bannaye bano abasajja n'abakazi bazannya kati tuweeyo bbiri kale bannange gwe gyogamba nti nno boyi guno gwali muggo gwa sinema waliwo firimu eno eyalimu sibuze firimu nyingi ate abazanyi be bamu amanya ge gakubuzaabuza customer care nga tannajja firimu eyasookawo climax exactly bannange so mwebe asinga kusanyusaako ki mwebe mwebanyiiza n'asanyusa nabikola bannange mwebanyiiza n'asanyusa byonna bikola lumu yasinga kunyiiza wano mu neighbor neighbor anyiiza naye ng'ate atudde mu kalakita bulungi naye abazanyi bangi benjagala bannange abazanyi bangi abazanyi obulungi ne firimu zininza okugamba nti ninza okunyumya ebizirimu naye nga zibiringa luyimba naye topiki ezimu sikyazijjukira mmanyi nti abazanyi bonna okuba oli fan wa Aromantic Entertainment abazanyi bonna mmanyi nti obaagala bonna bali mu Aromantic Entertainment naye ani gwosinga n'ogamba nti kati ono mu basajja gwosinga tali omu ate mu bakyala nera tali omu bangi kale nze kankubuze specific mu customer care Angela yatabula n'atunda ebintu by'ewaka n'akwata ewaka atunzeewo maama amukubye maama mukumukuba afunye kloti ku bwongo amaze afudde embeera ya Angela eyo bwe tugigeraageranya n'obulamu bwa bulijjo Angela oyo mu butuufu aba muntu kika ki singa mwamuyina mu kika kyammwe wali mukoledde ki nga Angela nga bw'omulaba Angela kyeyakola kintu kibi nnyo era ne bwekibo nga nze sisita we era nange nfulira ennaku kubanga yantundira mu nju yavaako okufa kwa taata naye nze mulimba nkimanyi nti batusomesa
sisobola munyigira sisobola mugamba nti muboneeza bwenti naye nga yakola kibi. Kati nagenda ke Kalangala omanyi bino ebintu bye tuzanya tubizanya ne stories zibamba abantu ntuufu. Kati obula nkubuziza singa mwalina sister oyo Angela nga mwina wammwe mwina waka kuba nagenda ke Kalangala eyo n'omukyala gwe nasanga nangamba ng'ali mu muzigo akazigo katono nnyo bwe kati naye nangamba nti wano wendi nayina amaka nene tata wa bawange bwe yafa nensigala n'abaana omwana nga bw'olaba Angela omwana yantundira nangoba ewaka n'atundawo kati nsula muzigo naye nga mwana yakituusiza ku maama. Kituufu gye bali kuba n'ababatta gye bali. Yes. Kati oyo yakimutuusaako butuusa naye olwotula n'olowooza nti oyo muki wa luganda lwo n'onaamukola ekibi sitiru nawe kiba kikulumiriza. So ebiseera ebisinga tunzikira nga tubasonyiye ne tubaleka. Ye kiba kikulumye naye era buli guba musaayigo. Era nga walaba nti brother we ne sister we bakivaako ne kibaluma ne bayiiya obulamu obupya. Naye ensi yamubonereza nga ye. Nga kyakola ne bayiiya obulamu obwabwe naye ne Angela yabonereramuko mu maaso eyo ensi eba ejja kunyiga ky'okoze banno Katonda akireeta mu ngeri endala nga totegedde. Yes. Kale kati awo wennyini ku Aromatic Entertainment Fans Club nga bw'ojogedde amanyi ogatubuulidde Aromatic Entertainment mwalimu ebibiina ebimu kati nga ekyo nga kyammwe kye mulina Aromatic Entertainment Fans Club ng'oggyeko benefits ziri ez'okugamba nti nno bwe nnyingira Aromatic Entertainment Fans Club nsemberera abazannyi mba nsemberedde abazannyi ekibiina kino mukama waffe akimanyi owa Aromatic Director Sir Ahmed Rowa yali abasisinkanyeeko o director oba batabasisinka oba ngenda kubotola byama nga mulina bye mbadde mutegeko kusisinkana n'embibotola kale ekyo kankireke nyinza obotole mwinza kwambala emina surprises zamwe ze mutegese n'enzaabya wano ekituufu sigenda bagamba nti twali tumusisinkanyeko. Yes. Naye inshallah tusuubira anytime okumusisinkana naye already twatandise tumuyingidde tubulayo munene yekka naye atolaba commenting and sharing mbadde n'omukyala Munnamasaka olunaku olwaleero ate nga ava mu Aromatic Entertainment Fans Club ye vice chairman ye secretary n'olwekyo bw'oba nga oyagala okubeera nga ojoininga Aromatic Entertainment Fans Club ebibuuzo ebimusinga ndowooza abizeemu mubiwulidde so n'olwekyo bw'oba nga oli eyo nga naawe okubeera nga oyagala okujoininga naawe osobola okuyita mu mitendera egyo n'obeera nga teweegatta ku Aromatic Entertainment Fans Club. Nyongera okubajjukiza ennaku zombi za 25 naye byabyogedde lwaki mbiddamu adda mu bigambo by'omukulu abagamba akola ki adda mu bigambo by'omukulu kale Munnamasaka adda mu bigambo by'omukulu Kale, but we tubadde Maurice Gerance Kawesa. Thank you so much. Have a lovely day.